Kale, abooluganda. Kale. I just got paid. Yeah. Abooluganda mwebale kujja leeti. Kakati omusango bagwongeddeyo paka ku Lwokubiri. Ennaku z'omwezi zinaaba musanvu. Nga musanvu essaawa 3 ez'okumakya. Kino kireeteddwawo embeera nti naffe tali bulungi. Aba prison bawandiikidde kkooti ne bagitegeeza nti tali bulungi ate ali mu kkolwako abasawo abakugu e Mulago. N'olwekyo nga omubiri gwe tegulina busobozi kusobola kuwanirira buzito bwa kujja mu kkooti. Kituufu tukkiriziganya nabo abasawo, assessment y'abasawo n'aba prison tukkiriziganya nayo. Kubanga tubaddeyo ku makya ga leero nga tumulaba nti nedda. So kkooti ne bagitegeeza naffe ne tukkaanya nabo ne batuwongera olunaku Olwokubiri okulaba embeera bw'eneeba mu kiseera ekyo. So mwongere otusabira, munnaffe omusabira ate mwe balina okuyimirira. Nammwe nno tubasabira. Sirowooza nti mmwe muli obulungi ennyo. Prisons authorities wrote to court informing court and us that Honorable Lukwago is not in good condition. He may not be in a position to sustain the pressure of coming to court today. The body is frail, but he's also undergoing specialized serious investigations, medical investigations, as guided by court, but also informed by his condition. So, court has adjourned the matter to Tuesday 7th at 9 a.m. That's next week. Again, to continue assessing and reviewing the situation as it continues to unfold. We want to thank you for turning up and for caring. This care is not for Lukwago, it's care about the country. It's caring about your brother.
You know that man who said, I'm not my brother's keeper? Thank you for being your brother's keeper. Abooluganda mwebale kujja leeti. Kakati omusango bagwongeddeyo paka ku Lwokubiri. Ennaku z'omwezi zinaaba musanvu. Nga musanvu essaawa 3 ez'okumakya. Kino kireeteddwawo embeera nti naffe tali bulungi. Aba prison bawandiikidde kkooti ne bagitegeeza nti tali bulungi ate ali mu kukolwako abasawo abakugu e Mulago. N'olwekyo nga omubiri gwe tegulina busobozi kusobola kuwanirira buzito bwa kujja mu kkooti. Kituufu tukkiriziganya nabo abasawo, assessment y'abasawo n'aba prison tukkiriziganya nayo. Kubanga tubaddeyo ku makya ga leero nga tumulaba nti nedda. So kkooti ne bagitegeeza naffe ne tukkaanya nabo ne batuwongera olunaku Olwokubiri okulaba embeera bw'eneeba mu kiseera ekyo. So mwongere otusabira, munnaffe omusabira, ate mwebale n'okuyimirira. Nammwe nno tubasabira. Sirowooza nti mmwe muli obulungi ennyo.